بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. الله سبحانه وتعالى ويقول السنيك تنسلف بري الحاء والميم. عين سين قاف أو نقول سنيك تستو عين نسين نقاف. الله سبحانه وتعالى يسنيك تتواجد بدانتي من الحروف المقطعة، الله أعلم بمراده منها. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك ويشنو يوحي إليك الله سبحانه وتعالى وسندك جوريو ببكوي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك إلى واتب يشكرانغا قوابا باكو سوكا ونغا بوتون نجا إلى بكو سندكرانغا يعني الله العزيز الله يويتي واتوانغو وكويتو تشابا سزي وشبشينو كوبا الحكيم الله يتكران سبيمو بيو النبي أباكوزي ويتاكوزي تبيرانغا أشكولي دمكسيري توفو. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. له ما في السماوات وما في الأرض الله يقوك أستجول يبكى يننيني إبيو النبي مغرزنا nabyo olaba kuno ku nsi ebiri ku lukalu mu bbanga ku mazzi ebisolo abantu ebinyonyi ebyennyanja ebiwuka byonna biri mu kontrol ye. wahuwa alaliyu allah ye wa waggulu ku buli kintu kyonna waggulu we teri wa waggulu alazimu ow'ekitiibwa ekitayinayina. takaadu as-samaawaatu yatafattarna min fawqihim والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات زسندرر غرو كبيرانغا يتفطرن يزا من فوقهن وغروا زور كتيبة الله ngazimutya era nga zeraliikirivu okubeera nga tezimanyi oba zituukiriza nga Allah bw'ayagala, zijjula okubeera nti eggulu zeeyassaayassa eyo gye ziri olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'olw'obugulumivu bw'ekitiibwa kye zo eggulu nga bwe zimutegeera. walmalaikatu ne bamalayika bali eyo nga bali mu kutya okw'ekitalo nga bali mu kumusinza naye nga balabika nga bajjudde okutya nga tebamanyi nti oba Allah subhanahu wa ta'ala bamusinzizza mu butuufu bw'okumusinza. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti walmalaikatu ne bamalayika abali eyo mu ggulu yusabbihuna batendereza lunye bihamdi rabbihim amatendo g'omulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala nga bamutendereza obutakoowa. wayastaghfiruna ng'ate beegayirira Allah abeere ng'asonyiwa liman fil ardi abo abali mu nsi abawulize Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza abali mu nsi abawulize bamalayika buli kaseera ebyo bibayiseeko beegayirira Allah abeere ng'abasonyiwa. ala abange inna Allahu wal ghafuru Allah ye musonyivu oba osobezza leka kubeera ng'oggwamu essuubi genda weegayirira ajja kusonyiwa kubanga musonyi nnyo. arrahimu ate ow'ekisa abeera nga bw'amala okusonyiwa akuteeka awali okusaasira kwe. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه نيابا وبتيكوا أتري الله أولياء نبابيرانغا بتيكوا abayambi baabwe abo be basinza ne baleka okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu hafizun alayhim Allah subhanahu wa ta'ala abalondoolera abataddeko abiri abalaba buli yenna agezaako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga amugattikako ebintu ebirala. Allah subhanahu wa ta'ala akutaddeko abiri era akulondoolera akwetegereza mu ngeri zo zonna. wama anta alayhim biwakiili naye gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuyajja okusobola okubeera abantu abo ng'obalondoola
ye Allah subhanahu wa ta'ala yajja okusobola okubalondoola kubanga wano kungulu bakulaga emisana nti basiraamu naye ng'ate ekiro bagatta ku Allah n'ebintu ebirala balina amasabo eyiwaabwe gye babeera. Allah subhanahu wa ta'ala yabategeera naye gwe Muhammad tojja kusobola kubategeera balekere Allah subhanahu wa ta'ala bwe balituuka mu maaso gaali bannyonnyola obutuufu bw'ensonga. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك بويتو أوحينا إليك بتسكين السببك وفجوري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقولوا قرآنا عربيا قرآنا نتجري تانجري مرلم والورب واشي لتنذروا بيرينغو تيسانا يو باني هم القرى أبانتوا بوانغا لدمماما ويريدوغا بيونا يمكا مبوتو ويالماما ويريدوغا ومن حولها نابي تورد وبنبا بيرينغا بينجرم وباتيسيزوام يفنا بالله تورد كمبين مكة وتنذر يوم الجمع abantu batiiso bannyonnyola nti waliyo olunaku lw'ekikungo Allah wajja okutukuŋŋaanya ng'atwagala mu maaso gagenda atulombojjere buli kawumpu n'akagga ku bye twakola ku nsi la raiba fiih. Olunaku olwo teruliimu kubeera nga waliwo okukubaganyako ebirowoozo wadde okulobuusabuusa lulina okujja okwagala n'obutayagala. Fariqun fil janna group emejja kubeera ng'etwalibwa mu jjana beebo abaakola ebirungi wa fariqun fis sa'ir group endala etwalibwa muliro sa'ir naddala abo abeeyisa obubi. Walau sha'a Allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin ولا نصير. ولو شاء الله سنغا الله يا قدي لجعلهم أمة واحدة أبانت بنا ياربا فد شبينا سمونغا بنا بين لا إله إلا الله والسلام أبنا مدلا ولكن يغات السين قرأي يدخل من يشاء في رحمته ينجز ويقد مكساسر كوي oyo gwaba ayagadde amuteeka wali okusaasira kwe n'amulaga obusiraamu n'aluŋŋama wabbalimuuna naye abasigalayo nga bali az'amaanyi ne balemera mu nsinzi etali busiraamu ma lahum min waliyin tebalinaayo muntu yenna agenda kubeera ng'abataasa tebalinaayo muntu yenna agenda kubayamba kubajja mu buzibu bwa lunaku lw'enkomerero wala nasiiru naye tebalinaayo muntu yenna agenda kubeera ng'abataasa okubajja wali obusungu bwa Allah. أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا ناندي شابان فابالي مدكو غباسين ebintu ebitali Allah أم اتخذوا من دونه أولياء ناندي شباتي كواتري الله nga be bakatonda balina okubeera nga basinzibwa baswadde. فالله هو الولي الله يمكم وابيك غبتكو كسنزا وهو الحي وهو يحيي الموتى يكجوك وابان توابا فوبرام bagende maaso gababale وهو على كل شيء قدير اتكو buli kintu kyonna mu butuufu muyinza. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم فيه من شيء أكانتكم لك مبانغا مواوكانيم موابكيزا مشتجري فحكمه كلامنا kwako kuno kunsine kwakira ila Allah ebintu byonna bimbanga mwawokanyimu wano kunsi fahukumuhu ila Allah okulamula kwakyo ekyo kyemufunyemu obutakkanya mukizeri Allah abalage ekituufu. Dhalikumullahu rabbi oyonno kwembagamba Allah imulizi wange alayhi tawakkaltu nzenga Muhammad kwenesiganira wa ilayhi unib atera jali jinzira nga ngudde mu nsobine nenenya nga musaba nsonyiwe. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwajan yadra'ukum fihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir.
fatiru samawati wal ardi Allah yo yatandikawo eggulu n'ensi n'abissaawo nga talina walabira. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan, bw'atyo nno bwe yatonda nga mmwe kennyini yabatonda nga muli kisajja na kikazi, bw'atyo bw'agenda abatambuza mu mitendera kisajja na kikazi kisajja na kikazi. Wa min al-an'ami azwaja, ne mu bisolo byammwe bwe kityo kisajja na kikazi kisajja na kikazi. Bw'atyo yatandikawo eggulu n'ensi, mwe n'abatonda ng'abajja mu kisajja na kikazi, n'ensolo zammwe bwe kityo muziraba nga bwetuuka okugenda ku nnume oginoonyeza bwetuuka okugenda ku nnume oginoonyeza ennume weeri kisajja kikazi kisajja kikazi. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatutonda yentonda gye tulina okubeera nga tutambuliramu. Yazra'ukum fihi, n'alyoka abateeka ku nsi kuno mu bungi bwe mulimu, n'abasaasaanyiza kuno ku nsi ng'abajja mu kikazi kisajja kikazi kisajja. Laisa kamithlihi shay'un, naye ate ye talina kimufaanana n'ekimu, ye taliiko kikazi kisajja nti mwe yava. Allah subhanahu wa ta'ala taliiko kimufaanana na kimu ku ebyo bye tumanyi mu kubaawo kwabyo n'embaawo yaabyo. Wa huwa as-sami'ul basir, Allah yo yawulira ennyo buli kintu kyonna kye yatonda kakibeere nga kiri ku nsoba mu ggulu. Al-sami'u akiwulira, al-basiru atalaba. Tewali kiyetaaga kugamba nti kirabe, tewali kiyetaaga kugamba nti kiwulire, byonna biraba mu ndaba eyo esaanira ekitiibwa kye. Ye talina kimufaanana, buli kyolowooza nti kimufaanana ayawukana nakyo. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له يوياين مقاليد السماوات والأرض ebisumuluzo by'eggulu n'ensi, amawanika g'eggulu n'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala yagayina. Bw'ayagala ebimera bibeere nga biffa, bw'ayagala bibeere nga bijja, bw'ayagala bikale bikala, enkuba etonnya, ebisumuluzo ebiri mu mawanika g'eggulu n'ensi yabirina mu mukono gwe, abiwaako gw'ayagadde nga bw'aba ayagadde ekyo ky'aba ayagadde. Yabsutu rizqa liman yasha, agaziyiriza riziki gw'ayagadde n'ababyomere. Wa yaqdiru, ate omulala n'amupimira ensaamusaamu okusinziira nga bw'eri mu kitabo bwe yagipima nti oyo alifuna ekyo kimumala. Innahu bikulli shay'in alim, kubanga buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala akiinako okumanya okwannamaddala. Waliwo baawa ne ziba nnyingi, ate waliwo baawa ne ziba ntono. Ate Allah subhanahu wa ta'ala yatuyamba singa buli muntu bwe yakula n'aweza emyaka 15 oba 18 ng'egya Uganda, ne bamugamba ojja kuwangaala emyaka 6, riziki yo yiyo gitetenkanya omaleko emyaka 6, abantu baaligenza okutuuka mu myaka 3 nga riziki yaabwe yaggwawo, ne batandika okutunda emyaka gyabwe nga bagiwa abalala babaawe nga babawaayo kariziki akasobola okubeera nga akabongerayo emyaka. Naye Allah yeesigaliza riziki olw'okubeera nti yakimanyi nti tetujja kusobola kwekontrolinga, n'atuwaako ekyo n'agaziiriza gw'ayagala, oyo ate naawa ekitonotono oyo gw'aba ayagadde. Tabuuzibwa ku byakola, Allah subhanahu wa ta'ala akola ky'aba ayagadde nga bw'aba ayagadde. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. شرع لكم من الدين، الله سبحانه وتعالى يبتي لهم ومتيكا agatambulirako eddiini ye n'obusiraamu, naye nga si ffe tusoose, waliwo abalala abagayina agagafaanana. Ma wasa bihi Nuhan, amateeka ge gamu ge yalaamira Nuhu alayhi salaamu agatuusa eri abantu be, anti era gaalinga la ilaha illa Allah. Walladhi awhayna ilayka, era ebyo byennyini bye twateeka gy'oli ne tubikusindikira ng'obubaka Jibuliiru bye yaleeta gy'oli. Wama wassayna bihi Ibrahim, byebyo byennyini bye twakuutira nabyo Ibrahimu ne tubimuweereza bisomesa abantu be.
si yekka wa Musa ate si yekka wa Isa ne Isa nga tubagamba ki ebyo byennyini bye tukuteeredde mu ddiini yo ng'amateeka gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byebyo byennyini bye twawa Nuhu alayhi salam sina kindi era tukunnyonnyola bye byaliko Ibrahimu ng'abitambulizaako abantu be ne Musa ne Isa bigamba bitya nga naaqiimu ddiina muyimirizeewo eddiini yange nga bwe ngibawadde eswala 5 zaka emugusiba genda kukola ijja ebintu nga bwe tubimanyi bye bitambula empagi z'obusiraamu muyimirizeewo eddiini yange bulambalamba nga mugikkiriza temukkirizaamu ebimu ne mubigaana. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kimunyiiza ng'omusiraamu bw'ayagala bamuziike nga musiraamu era bw'ayagala abeere nga wassa nga musiraamu n'ayagala awangaale nga musiraamu era bw'afa kyalibadde kirungi emaali ye bagigabe ng'emaali y'omusiraamu. Eddiini yonna aqiimu ddiini eddiini yange mugiyimirizeewo bukota wala tatafarraku fiihi muleke kubeera nga mujawukanamu ebimu mubikkiriza ebimu temubikkiriza ebimu mubyawukanamu ebimu temubyawukanamu. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagireeta muleke kubeera nga amateeka agamu mugasuula muguluka byonna mubeere nga mugatwalira wamu horosel. Allah subhanahu wa ta'ala yonna eddiini agyagala tugitwale nga eri bumu. Kabura ala almushrikiina kyasukka obunene eri abantu abo abatakkiriza bamushrikiina ma tad'uuhum ilayhi ekyo kye mubakoowoolera okugenda gye kiri ekyokusinza Katonda omu kyabayingira bawulira kibasuseeko obuzito bo baagala okusinza Katonda nga bamugaseeko balubaale naye okubagamba nti mwesigamire Katonda omu yekka bawulira nga si bamativu era kinene nnyo gye bali bawulira nga waliwo obwetaavu bw'okumugattako ekirala era bagamba lubaale embeera nga n'embiro kwotadde. Allahu yajtabi ilaihi man yasha Allah alonda n'asembeza gyali oyo gw'ayagala n'amuwa obuluŋŋamu obwannamaddala ne yeerondera omuntu oyo n'abeera nnabbi n'abeera omubaka n'atuusa obubaka eri oyo eri abantu be wayahdi ilaihi man yunib era aluŋŋamya gyali oyo yenna aba yeenenyezza ng'agudde mu nsobi n'adda gyali. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وما تفرقوا abantu tebeetematema illa okujjako beetemadde min baadi ma jaahum alilmu ng'okumanya okwannamaddala kumaze okubajjira abawarabu abaalinga mu Madiina n'abo abaalinga abayahudi mu Madiina abayahudi n'abanaswara abaalinga nga nabbi Muhammad tannaba kutumibwa baalinga balinda nga bamanyi nti nabbi agenda kuva mu bo nga bwe kyalinga olubereberye nti bannabbi baavanga bamanyi Isirayiri era nga balinda nabbi ow'enkomerero nti ajja kuva mu bo naye bwe yava mu bawarabu ne beetematemamu abamu ne bamukkiriza abamu ne bagaana lwaki bagayamba bainahum olw'eggayaŋŋana eryali wakati waabwe ava atya mu bawarabu nga bulijjo abadde ava mu bani Isirayiri. Allah agamba nti walawula kalimatun sabakat min rabbika singa tekyali kigambo ekyakulembera edda mu kumanya kwange n'ekkalaamu nga zaakala ne bwino yakala okuva eri Katonda wo ila ajalin musamma nti buli kintu yakiteekako ekiseera ekigere lakudiya bainahum n'alibadde nga nnamula wakati waabwe ku sport abanyiiza ku ssaawa eyo we banyiiriza n'embeera nga mbabonerezaawo naye olw'okubeera nti ekitabo kyange nawandiika nga buli kintu nakiteekako ekiseera ekigere kale ngumiikiriza abanjooze ne bamalirizaako ekisanja kyabwe ekyo nga bwe kyagerebwa mu kitabo kiri ekirimu okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna alladhina urisu lkitaaba naye abantu abo abaasikizibwa ekitabo eky'Etawuraati ne Injiri nga babannyonnyodde nti nabbi ajja kujja Allah subhanahu wa ta'ala yabannyonnyola nabbi w'enkomerero bw'aliba abo abaasikizibwa ekitabo ekya Tawuraat n'ekya Injiri min ba'dihim oluvannyuma lwabwe bali abalongoofu abaaliwo abalongoofu bwe baavaawo abaali bategeera Tawuraati n'Injiri abadda mu bigere byabwe ne bajja lafi shakkin minhu kati bwe basomera obusiraamu nti nakyo ddiini ya mazima era n'eddiini yayogerwako mu kitabo kya Musa n'eddiini eyogerwako mu kitabo kya Isa n'obimala obibagamba nti Qur'aani eno yayogerwako mu bitabo ebyo abo abajja oluvannyuma bw'obibasomera bagamba bati Allah agamba atya lafi shakkin minhu Qur'aani eno bagibuusabuusa muriibin era tebagimatira nti ddala yava wa Allah
naye bali abaaliwo abalaba ku bannabbi ne bannabbi baabwe bennyini abaali bakkiriza mu kitabo ekyo baali bakimanyi nti waliyo nnabbi ajja okujja nga nnabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, era ne bamulanga ne mu bitabo byabwe. Naye abaddawo bw'obategeeza nti mu bitabo byammwe mwalimu okulanga nnabbi, era n'abo abaabasookawo abaali abatuukirivu baabikakasanga, bali abaliwo olwaleero balina okubuusabuusa n'obutali bumativu mu ekyo ekitabo ky'obagamba nti obusiraamu ddala buvudde eri Allah. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. ولذلك فادع n'olw'ensonga eyo gwe sigala ku mulamwa ng'okoowoola abantu bajje eri Allah tofaayo, ayagala akkiriza ayagala agaane. Wastaqim, tereera ku mugendo gwaffe, tewabaawo akuwugula era tebakuterebula. Kama umirta, kolanga bw'olagiddwa, bye tukulagira by'oba okola. Wala tattabi'u, togezaako okugoberera ahwaahum, okwagala kw'emitima gyabwe, kubanga bo buli tebatuula bayiiya. Leero waliyo okuwasa, leero teri kuwasa, gwe abasisita bano balina kukola kiri, ebyo tobigoberera kwagala kwa myoyo gyabwe. Gwe sigala ng'olemedde ku mulamwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we, wala tattabi'u ahwaahum, togobereranga okwagala kw'emitima gyabwe, kubanga buli lwe batuula babaako kye bongera mu ddiini, wabaawo kye bajjamu, ate n'abaddawo babaako bye bongeramu. Bwe tobigoberera sigala ku mulamwa olemere ku nnono nga bwe tukugambye. Wakul, era abantu bagambe nga bw'oti, amantu bima anzala Allahu min kitabin, nze Katonda buli kye yassa mu kitabu muno nze nkikkirizaawo wholesale. Allah subhanahu wa ta'ala buli kye yassa mu kitabo nze siyinza kukivaako nkikkiriza era nga ge mazima agannama ddala. Wa umirtu, ate nalagirwa li a'dila bainakum, mbeere mwenkanya wakati wammwe, yadde mmwe temuli bakkiriza naye ne mujja kyendi mbeere nga mbalamula nnina kubeera nga nnamuza bwenkanya, siyinza kwekubiira yadde omusango gusinze musiraamu ng'aguzizaako atali musiraamu, nedda teekubiira. Allahu rabbuna, kuba Katonda waffe omulezi waffe yandagira okubeera nga mbalamula bwenkanya. Wa rabbukum, ate kubanga era nammwe ye mulezi wammwe. Lana a'maluna, ffe tuyina eddiini yaffe kwe tukolera ebyaffe. Walakum a'malukum, nammwe muyina emirimu gyammwe era muyina enkola yammwe. La hujjata bainana, wakati waffe tewakyali nkaayana, kubanga buli kimu kyonna nze nkyanise. Bainakum, la hujjata bainana wa bainakum, tewakyaliwo nkaayana wakati waffe ne wakati wammwe, nze buli kyonna nkibabuulidde kiri mukasana. Ayagala waddembe okukkiriza, atayagala Allahu yajma' bainana, Katonda lumu alitukuŋŋaanya wakati waffe n'atutwala mu maaso ge n'atulamula, era nze ndigenda mugamba nti abantu nabannyonnyola nga bwe waŋŋamba naye baagaana. Wa ilayhi al-masiir, ate mukakase nti eri Allah gye tujja okudda. Sikyalina kkaayagana n'abantu, nze ebintu mbitadde mukasana, terefu saavisi bw'olemera ku kikyo genda n'ekyo, olina enkolayo nange nnina eyange, olina enzikiriza yo nnina enzikiriza yange, nange mba nnyonnyodde. Sikyayagala nkaayana wakati wange ne wakati wammwe, naye mujjukire Allah lwali tukuŋŋaanya, so ng'ate gyali gye tujja okudda yali genda okutulamula. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. والذين يحاجون في الله, abakole empaka ku Allah obagamba nti Katonda ali bw'ati ne bagamba nti olimba ali bw'ati. Min baadi masujiba lahu, oluvannyuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga amaze okwanukulwa, waliwo abamwanukudde ne bamukkiriza ne babeera nga bayingidde mu ddiini ya Allah bibinja ne basala eddiiro nga bava mu madiini amalala. Balala ne balemerayo ne balalanga ne bakuba empaka ku Katonda nga naye mu butuufu ebigambo bibaliko bya bufere. Hujjatuhum dahidatun, ensonga zaabwe ze beekwasa zonna temuli, ensonga zaabwe ze basimbawo nga bayimirizaawo ku ekyo kye basinza ku Katonda oyo bo gwe bakkiririzaamu, dahidatun, butaliimu, tezirina maanyi. Inda rabbihim, eri Katonda waabwe tebalina nsonga n'essimbu ya nkukunala gye bayinza kuyimirizaawo ewa Allah, neebeera ng'ematiza nti ddala mu butuufu oyo gwe basinza yasaanidde okusinzibwa.
ensonga ze bateekawo zonna byoya byanswa wa alaihim ghadabun era balindirire Allah subhanahu wa ta'ala abagambye baliko obusungu bwa Allah walahum adhabun shadidu balina ino ekibonerezo sinziggu oluvannyuma lw'okuleeta olumanyimanyi Katonda abagamba sizaala mbu wazaala abagamba siina mwana nti omulina abantu abo abayimirizaawo ensonga ezo si nsonga mwe muwakana ebikwatagane Allah naye ye yennyonnyoddeko n'agamba nti lam yalid teyazaala walam yulad ate teyazaalibwa walam yakun lahu kufuwan ahad ate talina kintu kyonna kimufaanana buli kyolowooza yawukana nakyo naye Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti walladhiina abantu abo yuhajjuuna fillahi abakuba empaka nga babakaayanya ku bikwatagana ne Allah naye nga bamwogerako wolokoso min baadi masujiba lahu oluvannyuma nga nabbi byasomesezza afunye abamwanukula ne batereera ne bagamba ashhadu an la ilaha illa Allah bali hujjatuhum dahibatun ebyo ensonga zaabwe ze bayimirizaawo mu kuyimirizaawo obwa Katonda kuba Katonda abo be bakkiririzaamu byoya byanswa inda rabbihim wa Katonda waabwe talinamu nsonga gy'alaba erimu kanigguusa wa alaihim ghadabun balina obusungu babulinde walahum adhabun shadid ate balinayo ekibonerezo sinziggu ku lunaku lw'enkya الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي يكتون دبتك جنبا يتبع الله أنزل الكتاب بالحق يسج كتاب القرآن نينغا شنك فمبك الدم مزما والميزان كفمبك الدم بوين كانيا ويري era gwe bw'oba tobulabamu ekizibu tekiri ku kitabo wabula kiri ku bwongo bwo wama yudrika laalla saata takunu qariban yeki kiyinza okumanyisa oyinza kutegeera otya nti oba ekiyama gwakyawakana kikubye kalibu kigenda okukusanga nga tonnakkiriza yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaqq ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها بس سبا كجم بوانغوا بابا تشكيريزام bw'obati basomeranga bagamba nti kyalwawo nadda lwaki tekijja enkya ne kibeera nga kituuka tulawo babye mutugamba ddala gyebiri ondange Allah agambye nti yastajilu biha bakipakukira nga baagala kijje mu bwangu alladhina la yu'minuna biha babata sikirizamu ngabalowooza nti byamannyo wenu walladhina amanu naye ate abakkiriza abamanyi obuzibu obukirimu mushfikuna minha bakiinamu obweraliikirivu nga buli lunaku baagala Allah gira akyakirindiriza bagira beegayirira wayalamuuna era bamanyi anna alhaqu nti ekiyama mazima kirina okubaawo era bwe bakinnyonnyola amawulire agakikwatako ge gataliiko nfuufu ddala alaabanga embabuulire inna alladhina yumaruuna fi ssaa'a abantu abakuba empaka nga bawakanya ekiyama nti tekiriyo essaawa eyo teetuuke lafi dalalin ba'iide bali mu bubuzi obwewala ennyo bakyali wala mu kutegeera era bakyali wala mu bubuze bwabwe الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده يرد بابا kwatampula era wakisajje bali yarzuku man yasha wagabira gwaya yagadde kyaba yagadde nga bwaba yagadde waba yagalidde وهو القوي الله واماني إربا باكتا قواتا العزيز تتوانقلوا تصوركم اسمتك من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرث الآخرة ومنت ويقر كنغر آخرة nazid lahu fi harfihi tugenda kumwongerezako ku nkungula ye bw'obeera nga gw'okoze omulimu ng'ogwagalamu Allah akusasule ku akhira agenda kukusasulamu n'ennyongeza ze wali tosuubira nti alizikuwa akwongerezeeko mu ssera waman kana yuridu harasa dduniya omuntu bw'abanga ayagala kubeera ng'akungula nsi eno gy'akolerera afuna agaggawala abeera ebyomere binyonkondo bijodolo nukutihi minha tugenda kumuwaaka ako ke twamugerera tayinza kayitako
kubeera nti afuna ekitali kike ne bw'anaabanga asula atudde si buli asula akola ennyo nti agaggawala nnyo singa abakuuma ekiro ku petrol station ne bateebaka singa bwe batusinza ssente naye Allah subhanahu wa ta'ala agabira gw'ayagadde ne bw'aba akoze kitono mu ngeri ye yonna nga bw'aba ayagadde ayagala okukungula ensi tagenda gikungulako kisukka ekyo Allah kye yamugerera wama lahu fil akhirati so nga ate ku akhira talinayo n'akamu n'akeddagala ne nasibe mugabo gwonna gwagenda kweyagaliramu. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الله أبوزا أمنا بكي أبانت وغاني كوكيرزا لهم شركاء بين يبتتون ببغتك الله شرعوا لهم من الدين أبابتر ومتيكا غي الدين يا بجبين القبرلا ما لم يأذن به الله نينغا الله بيبتر ويبي ببغبرلا تبقوا تغانا نيبي الله بيكيرزا الله سبحانه وتعالى أبوزا abantu abalemeddeko okusinziirwa bibagattakatonda bayinayo eddiini eyo shayitaani gye yabateerawo nga mwe bajja ebyo bye basinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala byatakkaanya nabyo walaula kalimatul fasl singa tekyali kigambo kyange nti nno nasalawo dde eriyo olunaku lw'okubeera nti ngenda kulamulirako nga lwe lunaku lw'enkomerero nti Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi kuno alina okuyingiriza ekibonerezo mpaka kiyama laqudiya bainahum mu butuufu naalibadde nga nnamula wakati waabwe watali kubalindiririza wano ku nsi nemba wakkaasi wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alimun mbakakasa nti abalyaza amaanyi abasinza ekitali Allah balina ekibonerezo ate nga kya bulumi obw'ekika ekya waggulu babulinde wadde wano nga ku nsi balaba nga tusobola kubabonererezaawo Allah subhanahu wa ta'ala abasizza akasiiso naye aga nti singa tekyali kigambo nti ngenda kusalawo kwakira we wali ekintu bwe kigenda okwebendula ku nsi kuno naalibadde mbalaga naye kambalinde mbasa akasiiso tusinkane kwakira. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ترى الظالمين مشفقين ogendo kulaba abantu abalyazaamaanyi ku mateeka ga Allah abaali beeyisanga be balabanga mu butuufu bajjudde okutya n'okkankana ku ssaawa eyo nga bamaze okubeera nga batuuka mu maaso ga Allah ojja kubalaba nga bonna bajugumira empale nga bonna bakankana nga bonna baweddemu batidde mimma kasabu ebyo bye baakola bye baanaayiza ku nsi nga babimanyi nti Allah yali tabyagala wahuwa waaqi'un bihim nga nabo bakikakasa nti kigenda kubagwira ekibonerezo kya Allah kimaze okubeera nga kibatuukako bagenda kukikakasa bukakasa nti bulijjo twalimbisanga nti ekiyama tekiriiyo naye mu butuufu olwaleero ffe tukiyingidde ffe tukiguddeko embeera etugijjiridde ogenda kubalaba nga batunula mu ntunula erimu okutya mu ntunula erimu okweraliikirira mu ntunula erimu okukankana okusinziira ku ebyo bye baakola era bakakase nti mu butuufu buli kizibu kyonna kigenda kutuula kubo wallazina amanu ate abakkiriza wa amilu salihaati ne babeera nga ku nsi baakolanga emirimu emirungi fi rawdaati ljannati bagenda kubeeyo mu malimiro g'ejjana nga bawummudde bali mu ssanyu ery'ekitalo lahum ma yashaa'uuna inda rabbihim nga balina okuweebwa buli kyonna kye beetaaga eri mukama waabwe bagenda kukisanga nga kiri tayaali dhalika huwa alfadlu lkabir eyo neegenda kubeera nga kigenda kubeera kyengera kinene abantu Allah baalisaasira ne bayingira ejjana n'abawonye obweraliikirivu n'ebibonerezo bya akhira. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
ذلك الذي يبشر الله عباده ذلك الذي يبشر الله عباده إكن الله سنسنا جابت بيشو كبا ينجز الجنان وكبا وبيالنبي بيبا بيتازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات كي ريابو أبكرزا إذا أباكري من ملونجي كبرام بيس الله دياسيما إكاسازي واكبا وينغما ولي لغسانيو kibuli kyemwetaaga n'okuwummulira mu malimiro agalimu eddembe mugenda kubeera nga mukisanga naye nga ekyo nkibasanyusiza nakyo mwe abakkiriza abakozi b'emirimu emirungi qul bagambe la as'alukum alayhi ajran sigenda kubasaba ku mulimu gwendiko ogw'okubasomesa obusiraamu mpeera nti munsasule illa okujjako mpozi kyembaagalamu almawaddata fil qurba mbaagalamu omukwano ogw'obwasseruganda mundeke nze ntambuze ekigambo kyange muleke okunteera emisanvu mu kkubo mundeke nneetaaye nkole ekintu mu mukwano mu bwasseruganda waman yaktarifu hasanatan nazid lahu fiha husnan buli yenna omuntu alikola akalungi tulimwongerezaako ku kalungi k'obulungi obw'enjawulo inna allaha ghafurun allah musonyiyi shakurun ate buliko oba okoze yeebaza n'ayita naawe wali badde osuubidde أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات am nandiki yaquluna abantu bamanyi okwogera ne bagamba mbu iftara ala allahi kadiban nti nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama agamba abantu ebigambo by'obufere ng'abyogerako allah kadiban ddala nga bulimba bwereere nti agamba abantu ebigambo by'obufere ala allahi ebikwata katonda kadiba nga bulimba bwereere nandiki bwe batu bwe balowooza naye nga ddala mu butuufu endowooza nkyamu فإن يشاء الله إنك كتون دابا يغدي وبا يلي أشاغدي يختم على قلبك يلي أصبر برونجي نيو وكبغرا كومسمغو نابيرانغا أغزيركرا نابيرانغا سينغدر بيالي بيابفري يالي بدا كزيركرو متما سينا سيندي نوكفا نوبيرانغو فيرا الدرا ورobufere bwotaddeku Allah ng'osomesa abantu obusobozi yabulina obubeera ng'omutima gwo agusibako n'akuwummuza Allah subhanahu wa ta'ala singa wali omukonjera wayamuhu llahu albatil omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala kujja kusangulawo bukyamu wano mu nsi obwali bubuutikidde ensi eno nga buli muntu alina ensinza yiye wayuhiqu lhaqa abeere ng'ayimirizaawo amazima gabukale awabadde obukyamu bikalimaatihi ng'ayita mu kigambo kye kyekino ekya Qur'ani kyabaleetedde Allah agamba innahu alimun Allah amanyi n'okumanya bidaati suduri ebiri mu bifuba bye mutannaba na kuteeka mu birowoozo byammwe kubirowoozaako nga bikyali bubeezi mu kifuba nga tebinnaba kubeera nga biyingira mu kubirowoozaako abimanyi nti ojja kubirowoozaako obudde bwonna وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي الله يقبل التوبة كريزو كوين يقوم من عباده مبدو بالسنغابا قد منصبي ويعفو عن السيئات إلى الله صني ويدي بيابا أن تسنغام بطوف الدلبين من ينبى الدجاري ويعلم ما تفعلون بمقربون بمن برونجي ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ويستجيب الذين آمنوا وبكر زبان كرمرانغا سنغا بيرا بينك بابا يقولا نباشكولا وعملوا الصالحات إلى نباكولا ميميرونجي الله جاسما نينا سنوكا ويزيدهم من فضله ياتاكenda kubongera ebirungi ebirijali enjolo aberenga abongerezaako kwekyo kibali basubira basangenga kiri musera wal kafiruna atabakafiri lahum baina azabun ekibonerezo shadidun sinziggo bajja kukikwatako bakiwulire ekibendula n'enkizi ولو بسط الله الرزق لعباده
تبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ولو بسط الله الرزق لعباده Allah agamba nti singa yali agaziyirizza ebyenfuna abaddu be nga buli omu mugagga ekimala labaghaw fil ardi mu nsi muno baalisukkirizzaamu obwonoonefu baalyonoonese ne badda ne mukati walakin naye yunazzilu Allah sampola mpola biqadarin mu kigero ma yasha nga ye bw'ayagala agenda assa n'akuba ettaano nga gw'obadde oyagala mutwalo innahu biibadihi mazima ddala Allah eri abaddu be khabirun mukenkufu nnyo basirun ate abalaba nnyo akulaba nti mubutuufu oba kuba na mutwalo obadde ogenda kukola kintu kikyamu kaakuwa 2,000 ogule capati onywereko obugi weebake. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي الله ينزل الغيث سنكبا من بعد ما قنطوا رفنما babadde baweddemu essuubi ng'era basuubira kufanjala wayanshuru rahmatah n'abeera ng'asaasaanya oluvannyuma lw'enkuba okusaasira kwe buli kintu n'olaba nga kisanyufu ebikere ne bitandika okwaziirana ne bibeera nga bitendereza ogenda okuwulira obunyonyenkule ogenda okuwulira ebinyonyi ebisolo ebiwuka byonna nga bibunyeeko rahmatah wayanshuru rahmatahu n'asaasaanya okusaasira kwe ku buli kintu emiti ne gitojjera gibadde gikaze omudda wabadde enfuufu ne wasanyuka ne wamera ebintu Allah ng'enkuba esse oluvannyuma ng'essubi libadde lituweddemu abantu balindirira njala kufwa wayanshuru rahmatahu n'asaasaanya buli wamu okusaasira kugenda okulaba nga buli wotunda waliwo essanyu wahuwa alwaliyu Allah subhanahu wa ta'ala emufuzi owannama ddala alhamidu ayebazibwa buli kitonde kyonna ogenda okulaba nga emiti gitunula mu ngeri ya ssanyu giseka ogenda okulaba nga abantu bonna buli muntu musanyufu agamba etuluma naye tulina essuubi insha Allah obudde bonna ne batandika okusimba emmere ennyangu naye nga basanyufu ebaluma balina essuubi. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن آياته وبمكب يا مجربيه خلق السماوات والأرض kwe kutondebwa kw'eggulu n'ensi singa oba obifumiitirizaako olaba nga ddala mu butuufu bintu bikulu twabisangawo bakitaffe baabisangawo abaana baffe bajja bisangawo Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo bye yakola ebikulu ebyo byetaaga okufumiitiriza bimu ku byamagero bye binene wama bassa fihima min dabba n'ebyo bye yasaasaanya mu ggulu n'ensi ebitambula mu biraba ebisolo ebinyonyi ebiwuka nakyo kyamagero kinene ensolo zirya ennyama ekyemisana n'ekyeggulo naye ennyama teggwawo zino zirya muddo teguggwawo ebiwuka birya binne waabyo ebiwuka tebiggwawo ebirya binnaabi nabyo babirya buli kimu bingi bye yasaasaanya mu nsi muno nabyo bw'oba obitunuulidde mulimu ekyokuyiga kinene nnyo ekiragwa ekitiibwa kya Allah wahuwa ala jam'ihim naye Allah awamu n'okubeera nti ebintu yabisaasaanya buli kimu ne kibeera gye kiri agamba nti kubikuŋŋaanya ne mbiteeka wamu idha yashaa'u bw'aliba ayagadde qadiru akirinako obusobozi bw'aliba ayagadde okubigatta wamu ekyo tekiyinza mulemerera. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة buli kizibu kyonna ekiba kibatuuseeko kuno ku nsi oba ku myoyo gyammwe emibiri gyammwe buli kimu kyonna ekiba kibatuuseeko nga kibakosa Allah agamba wama asabakum min musibatin buli musiba gwonna oguba gubatuuseeko nga muli eyo mu nsi yammwe nga muli ku nsi kuno oba ku mubiri gwo oba mu nfunayo oba mu bufuzi bwo oba mu ngeri zo zonna oba ku nsi yammwe kwe muli amataba omusana tsunami kibuyaga ensozi okubumbulukuka byonna ebiba bibatuuseeko eyo mu nsi
fabima kasabat aydikum mwaze emikono gyammwe kisinzira ku mikono gyammwe gye gijja ginaayiza bye gikola Allah ebimunyiiza by'atayagala n'alyoka abaleetera ekintu ekyo kyonna kyonna ekibakosa mu nsi wayaafu an kathir so ng'ate asonyiwa bingi byatatulaga n'atatuvunaana nga bimunyiiza ebyo n'abibikkako n'abeera nga abitusonyiye naye oluusi n'atuleetera ebyo ebitulabula nti munyiivu gy'ali munyiivu gye tuli. Allah subhanahu wa ta'ala agamba singa ofuna ekizibu ku mubiri gwo ofuna ekizibu mu bufuzi bwo gwetunuulira engalo zo ziyinza okuba nga ziyina omugabo kwekyo ekikutuuseeko nga gwe weereetedde obuzibu. Singa bakutema olubale ekiro ku ssaawa 8 ng'obadde esimu enju ya munno fabima kasabat aidikum olubale olufunye lwa ngalo zo. Singa obeera ng'ofunye endwadde ey'obulwadde buno bwa siriimu oluusi weeyazeemu fabima kasabati aidikum emikono gyo bye gikoze oluusi bye bikuleetera akabasa ku ebyo ebizibu by'oba otuuseeko wadde ng'ate Allah agambye wayaafu an kathir bingi byatusonyiwa. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض تمروزا nga konti musobola okulemesa Katonda mu nsi muno ng'abadde alina ky'ayagala okukola. وما لكم من دون الله من ولي ate temulina y'atali Allah ayinza bayamba wala nasir wadde okubataasa singa abadde anyiize ekisoboka era ffenna tuba tuwanika buwanisi ekyo ky'abayagadde ne kiyitawo nga bw'abayagadde. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن آياته mubimu ku biraga ebyamagero ebikulu ebisoma ekkulu eriyinza okutuusa okutegeera ku kitiibwa kya Allah nti munene era wa kisa. Aljawaari amaato agaseeyeeya ku nnyanja fil bahari ku nnyanja kuno n'ogalaba amaato nga mu butuufu mayitirivu gali okugaseeyeeya kal a'laami mulimu amatumbivu ng'ensozi n'abeera nga tagasizza wansi n'abeera nga tagasikiriza na kibuyaga ne mubeera nga mutayiriza okwo musuubula munoonya ebyokulya muvuba ebyo byonna byamagero eri Allah subhanahu wa ta'ala eri omuntu byoyinza okufumiitirizaako n'otegeera obuyinza bwa Allah. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن يشاء سنجا الله بايقدي يسكن الريح صبروا كبيرانغا asirisa kibuyaga n'ataddamu kunta kubeera ng'atambuza amaato gammwe oyablalna ne gabeera okwo rawaakida nga gabundadde tegakyatambula ala baharihi ku mugongo gw'ennyanja kubanga amaato gedda gaatambuliranga ku mbuyaga naye Allah agamba nti nsobola okubeera ng'embuyaga eyo ngiyimiriza amaato ne gayimirirawo okumala ebbanga ne gabeera nga gagulumiridde okwo ku mazzi nga tegakyatambula ng'ate teryabataasa. Inna mazima fi dhalika mwekyo bw'oba okitunuulidde nnyo nga wali otambulidde ku nnyanja la ayaati mulimu essomo n'ebyokuyiga biyitirivu likulli sabbaarin buli alina obugumiikiriza shakurun amanyi okwebaza. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. Awo oba ekyo ekyokubeera ng'ayimirizza embuyaga ne gayimirira ku nnyanja ne gabeera okwo okumala emyaka nga tebali abadduukirira agasobola okukolayo ekirala gyekiriwa. Awo oba yubiquhunna asobola okugabbika bima kasabu olw'ebyo bye muba mukoze ebimunyizizza amaato n'agabbika ne gakka wansi mweke nnyini n'ebyobugagga ebiriko nga tafuddeeyo. Oyaafu an kathiiri naye abasonyiwa bingi lwakuba temutegeera so ng'ate bitukola ebimunyiza ebibeera nga bitusobozesa okutuggyawo bingi naye olw'okuba alina ekisa kingi atusonyiwa n'atussa akasiiso ne tutambula ne tulowooza nti atulaba. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا basaanidde okimanya abo abantu abakuba empaka ku mateeka gaffe nga buli kye tubagamba bo balowooza tuli mu kusaaga byamannyo weno bateekeddwa okubeera nga bakitegeera ma lahum min mahiis tebagenda kufuna buddiro we balaga nga tubadde tunyiize tugenda kujja mu ngeri yonna
tusobolenga okutuukiriza ekyo kye tuli batwagadde kubo. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فما أوتيتم من شيء ekintu kyonna kye mulaba muyinanga Allah yakibawa famataa'ul hayaati dunya kyakweyagalamu kya bulamu bw'ensi n'akaseera katono. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti buli kyonna ekyabaweebwa ku bulamu bw'ensi eno bwe kiba kisanja kya buvubuka manya kijja kuyita kaseera katono ojja kukyakalamu. bwe buba bugagga bwe kityo obufuzi bwe butyo Allah agambye nti fama utiitum min shay'in akantu konna gwe temulaba kennalimba wadde nga kabasanyusa famataa'ul hayaati dunya okusanyuka kwako kwa kaseera katono ku bulamu bw'ensi tekasanyi kukuyigula n'okudaalira abalala. wama inda Allahi naye ebiri ewa Allah khayrun byebirungi wa abuka ebitali byakuggwaawo. omuntu Katonda gw'aliteeka mujja n'ebirungi byalisangayo byalubeerera si byawano ng'ebyokunsi ebyakaseera kakiyita mu lujja. lilladhina amanu naye byabo abalibeera abakkiriza wa ala rabbihim yatawakkaluuna era ne babeera nga beesigamira eri Katonda waabwe. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين يجتنبون كبائر الإثم abantu abeewala abagenda okufuna ebirungi ebitaggwawo ku lunaku lw'enkomerero beebo. yajtanibuuna abeewala kabaira al ismi amazambi amanene. waliwo amazambi amanene nga naawe ddala mu butuufu oliraba zambi giswaza n'okuswaza okulyogera mu bantu nti gwe walikoze. walfawahisha ate ku manene waliyo gano agajja n'enviiri ku mutwe nago agazambi ago nago gyegali nga ganene naye gayita ganne waago. nago Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abagenda okufuna ejjana ey'olubeerera be babeewala amazambi amanene nagano agajja enviiri ku mutwe nga ddala mu butuufu owulira nti ekyo ate kiyitiridde. wa idha ma ghadibu era bwebo abaliyingira mu jjana ne bafuna ebyengero ebitaggwaawo singa babeera banyize nga basunguwadde hum yaghfiruun basonyiwa kungulu ne munda. naye si bano abagamba nti nkusonyiye naye seerabidde. omuntu asonyiwa munne yadde abadde anyize ennyo n'amugamba ku lwa Allah nkusonyiye naye ng'amusonyiye kungulu ne munda. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين ربهم bagenda okufuna ebirungi ebitaggwaawo baliwa istajabu lirabbihim abayanukula Katonda waabwe ne batambulira mu kkubo ettuufu nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasobesa. waqaamu salata agamba bayimirizaawo essola mu budde obutuufu ate era nga balina engoye entukuvu ennungi Allah subhanahu wa ta'ala zayagala okusaaliramu so nga n'ebifo we basaalira bitukuvu era nga n'emibiri gyabwe mitukuvu. wa amruhum shura bainahum nga n'ensonga zaabwe bazituulako ne bazikkaanyaako ne bakubaganya ebirowoozo ne bajjamu ekituufu eky'okukola. Allah subhanahu wa ta'ala be bagenda okuteeka mu jjana erimu ebirungi ebyenkomeredde nga bwe babeera n'ensonga ebatawaanyizza batuula wansi ne bakkaanya ne bajjamu ekituufu ekyokukola ne bakitambulirako ne batabeera nga baddikiteeta. wa mimma razaqnahum yunfiquun so nga ate ne ku ekyo ekitono oba ekinene kye tuba tubawadde bamegulako ne babaako ako tebazza eri ekkubo lya Allah n'eri abalina obwetaavu. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين ربيبوا أبيفون الجنة يموي ebitaggwaawo إذا أصابهم البغي singa baba batuukiddwako obulumbaganyi nga ddala balangiddwa bwereere hum yantasirun beerwanako era ne balabika nti Allah subhanahu wa ta'ala abawa obuwanguzi ne babeera nga batuula ku nfeete kwoyo aba abalyazaamaanyizza. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وجزاء سيئة سيئة مثلها empeera y'ekibi egenda kusasula omuntu alisasulwa kibi ekikifaanana. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti alikola ekibi alisasulwa ekibi ekifaanana ekibi ekyo kye yakola. faman afa naye omuntu bw'aliba ng'asobodde okusonyiwa munne yadde amukoze ekibi wa aslaha n'alongoosa embeera fa ajruhu ala Allah alinde empeera ye Allah agenda kugimusasula musera.
omuntu akukoze ekibi gwe n'otamuddiza n'omusonyiwa ate ne musigala nga mukolagana bulungi empeera yo girinde ewa Allah ey'obugumiikiriza obwo innahu mazima Allah la yuhibbu adh-dhalimin tayagala balyaza amaanyi era abakkiriza temulumbagananga abantu nga mubalanga obwereere wabula bwe babalanga obwereere nga babatuusizzaako ekibi nammwe mubeere nga mwerwanako muleke okubeera basekibotte naye alibeera asonyiye wadde nga munyiivu n'asonyiwa embeera n'aleka ng'alongoosezza ate oyo Allah agambye obugumiikiriza bw'alaze alinda okumusonyiwa. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ولمن انتصر بعد ظلمه omuntu yenna aliwangula nga yerwanyeko oluvannyuma lw'okubeera ng'abadde alyazaamaanyiziddwa n'abeera nga yerwanyeko n'awangula Allah subhanahu wa ta'ala agamba faulaika abantu ab'ekika ekyo ma alaihim min sabil temubayinaako okubavunaana. Omusajja singa abadde yerwanako bwerwanyi n'amala awangula katugeze ti omusajja bamuyingiridde ababbi ekiro n'alwanyisa n'attabana omusajja oyo yerwanyeko omusajja oyo Allah agambye omuntu oyo faulaika ma alaihim min sabil temwira bwe musinzira kumunenya nakumuvunaana kubanga mutuufu abadde yerwanako ng'alyazaamaanyiziddwa buli azaamaanyizibwa naye ani anenyezebwa y'ono aba alumbaganye Allah subhanahu wa ta'ala wagenda okutunnyonnyola mu aya ate eddirira agambye atya إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إنما السبيل مزنا الدرو كنيزوا سنكيندي نوكبونيزوا على الذين يظلمون الناس شركوا بابا يا زمان abantu ويبغون في الأرض بغير الحق نبالون بغانا بنابwe ngabantu bawakuziba ntalo bantu bawakuziba buli azamanyi bigayira alhaqi naye nga tebali ku butuufu ulaika lahum azabun alimun abo musanyi mubateekeko ekibonerezo eky'obulumi abantu abakankula entalo nga tebalina nsonga ntuufu abantu abali azamanya bannaabwe nga ddala mu butuufu kyebakoze tebalina nsonga ntuufu kukikola abantu abo balina okubonerezebwa era nga balina ekibonerezo ekinene. Yo musajja ono attiddwa najja nga akubye oluggi lwo ayagala okubba ensimbi omuntu oyo bw'akwatibwa awo mulyazaamaanyi alyazaamanya abantu n'abeera nga ataalumbagana n'abantu nga talina nsonga ntuufu ateeka okubonerezebwa ekibonerezo ekinene kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tayagala balumbaganyi naye aba yeerwanako obwerwanyi oyo talina kunenyezebwa kubanga aba alumbiddwa ng'alangiddwa bwereere. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر omuntu yenna aligumiikiriza waghafara n'asonyiwa wamu n'okuba nti abadde alina obusobozi obwesasuza inna dhalika la min azmi al-umur mazima ekintu ekyo nno kya mu bintu bya buvumu tekitera kusangika mu bantu bangi naye ng'ate Allah akyagala nnyo olina obusobozi obwesasuza ku ekyo kye baakukozeeko naye n'ogumiikiriza ate n'osonyiwa ekyo ky'abantu abalabika nti balina emyoyo emivumu era tekikolebwa okuggyako abatono. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ومن يضلل الله فمن كاتوندا غوابا سازي وابوزي فما له من ولي تريا ينزا كميامبako aberenga amulungamya nimbadi y'oluvannyuma lwa katonda okusala wunti oyo abuze watara adh-dhalimina ogenda kulaba abali az'amaanyi eri amateeka ga Allah essaawa ng'etuuse lamma ra'awu al-azaba nga bamaze okulaba ku kibonerezo Allah kye yabategekera yakuuluna nga bagamba hala baffe ila maradin min sabil waliyo ekkubo lyonna lye tuyinza okuyitamu tuddeyo ku nsi Allah aberenga atusonyiwa tumukolere byayagala. يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. تراهم وقندوا كلابا بانتوابوا yu'raduna 'alayha nga banjulibwa eri ekibonerezo ekyo Allah kye yabategekera
khashi'ina min adh-dhulli nga bonna bawuteevu bakkakkamu baweddemu amaanyi bayongobedde ng'enkoko ya sotoka yanzuruna min tarfin khafiyyin nga batunula kalyolyongo oba batunula kaliisoliiso teri muntu asobola kutunula na liiso lye lyabwe esimbu n'alimalayo wabula nga buli lutunula lwe atunula kaliisoliiso eriiso tasobola kubeera ng'aliggula mu bwesimbu. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza mbeera yaabo bwe balibeera nti olibalaba watabaahu libalaba yu'raduna alayha nga bamaze okwanjulibwa eri ekibonerezo khashi'ina nga bakkakkamu min adh-dhulli nga baliko obuswafu obuyitirivu yanzuruna nga batunula min tarfin khafiyyin nga batunula kaliisoliiso tebasobola kutunula mu ntunula ya buvunaanyizibwa. wa qaala alladhina amanu bagenda kamba abakkiriza innal khasirina mazima abantu abagenda okubakuloosa ennere alladhina khasiru anfusahum beba abalabika nti emyoyo gyabwe bagiteeka ku asala bagenda kubeera nga bagisudde mu loosi wa ahlihim yauma alqiyama era bagenda kufiirwa abantu baabwe Allah be yali yabategekera mu jjana ku lunaku lw'enkomerero. ala mazima abantu abo inna adh-dhalimina abalyazaamaanyi fi adhabin muqim bagenda kuba mu kibonerezo eky'olubeerera kye batagenda kuvaamu. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. وما كان لهم من أولياء تبغيندا كبيرا كنا منطينا جيندا كبياندا كبا مبسونغ الله yansurunahum tebagenda kubeera n'abo babataasa min duunillah okuggyako nga Allah abaddidemu. aman yudlilillahu naye katonda gwasazeewa bule fama lahum min sabiili tolina kkubo gy'olirijja kubeera nti omuteeka waluŋŋama. istajibu lirabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا مانكولي لربكم ولزوام الله من قبل آيات يوم نقولنا كترنا بكتوكا لكترنا بكينجاو لا مرد له من الله غتوالي الصبر كروز مريكا الله تزيو رجي رجينا كبانغا رزيكا واني ما لكم من ملجأ غتتموين بدكرو ودمي كويسو سجي مصبر كبيرانغا مويكو كمام صبرو كبيرانغا موي بزابزا yawmaidhin olunaku olwo bwe biba luzze Allah subhanahu wa ta'ala ensagenda kugifuula fulaati nga tewali muntu wasobola kwekweka nga bwe yagambye nti la tara fiha iwajan nga tolabamu kikko kyosobola okubulirayo wala amtan wadde akatunnumba nti osobola okwekwekawo oba olwatika lwonna ensi nga Allah subhanahu wa ta'ala agitonze ka anfafafa museetu oguteredde. wama lakum min nakirin ng'ate temulina kintu kyonna kimugenda kwewakana ekiri mu kitabu nti ekyo tekyali kyange. Allah subhanahu wa ta'ala bwe bali bamala okukuleetera ekitabo ku lunaku lw'enkomerero toyinaawo kyogenda kwewakana nti kino baakimpandiikako nga saakikola buli kimu ogenda nga kakasa nti bwe gwali so nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukubonereza. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فإن أعرضوا abantu bwe banaasalaweeryako okubisuula enkoto fama arsalnaaka alayhim hafizan tesitwakutuma kubo obeere ng'obalondoola obibakwasirwa mpaka in alayka illa albalaagu tewali kikuvunaanyizibwa okujjako okubeera ng'otuukiriza kaati buli kyonna ekyakuweebwa ayagala akkiriza ayagala agaane. wa inna idha atakna al insana mazima bwe tubanga tukombezza ku muntu minna okuva gye tuli rahmatan okusaasira kwaffe naafuna kasente oba akatiibwa fariha biha asanyuka n'ekyengero ekyo wamma ggwe n'okutwerabira n'atwerabira. wa in tusibuhum sayyi'atun naye bwe tumukwasa ku kabi nga tubadde tumuleetedde ekizibu ekitiibwa kye bakimugjeeko abadde MP mu paliamenti avuddeyo abadde ne ssente Allah azimugjeeko abadde n'obulamu kakati takyalina bima kaddamat aidihim naye nga tusinzira ku mikono gyabwe gye gigenze ginaayiza nga tebitusanyusa
فإن الإنسان تويسانغو muntu kafurun ngate mbutuufu teyebaliza ddala kali kye yafunako akawakanyiza ddala nti munsi talabanga muna ssanyu. lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. lillahi byonna bya Allah yalina mulku samawati wal ardi obufuzi bw'eggulu n'ensi buli kimu yakirinako kontrol. la ta'khudhuhu sinatun wala nawm tasumagira ate teyeebaka kubanga alina okukola ebintu byonna ng'abirabirira singa anaaba yeebase oba asumagidde ani ate anaaba akola. Allah subhanahu wa ta'ala obufuzi obwannamaddala obw'eggulu n'ensi bubwe. yakhluqu ma yasha yeetondera kyayagadde nga bw'aba akyagadde n'akiteeka mu nsi ye kyayagadde n'akijjamu. yahabu liman yasha inathan yahabu agabira liman yasha'u inathan oyo gw'aba ayagadde amugabira abaana nga bawala beereere baazaala. wayahabu n'agabira liman yasha'u dhukur gw'ayagadde n'amugabira galenzi geereere nga ye gaazaala. aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. aw oba oluusi munnange yuzawijuhum ayinza okubatobekera zukuranan wa inathan ne bazaala abalenzi n'abawala ate wayaj'alu yeoyo afuula man yasha'u gwayagadde aqima omugumba n'abeera nga tamuwadde kuzaalayo obulamu n'abuyitamu bw'atyo kuutwe. innahu mazima Allah alimun amanyi bingi qadirun ate muyinza ku buli nsonga yonna. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر تسبيرا ngakeri muntu yenna kisimugwanidde ayukallimahu Allah katonda okwogera naye illa okujjako mpozi mu bika bino wahyan ng'amuleetedde obubaka oba ng'abuyisizza mu kirooto oba ng'abuyisizza ng'atunula ng'araba misana yamba n'amuwa obubaka nga bw'aba ayagadde. ekyo akikola n'aleeta obubaka ng'abuwadde omuntu ng'atunula oba yeebase awo oba akeero kikola min wara'i hijabin emabega w'ejjigi nga eddoboozi aliwulira naye nga Allah mu bwennyini bwe nga Allah nga tasobola kumulaba. ekyo akikola nga bwe yakikola ku Musa alayhi salam ng'ayogera naye ng'amulaba ye Allah amulaba ate Musa nga awulira ddoboozi lyokka. era lumu n'amugamba rabbi arini anzur ilaik aye Allah mpaayo kaccansi nkutunuleko. n'amugamba qala lan tarani walakin unzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka faqarra Musa sa'iqa. Allah agamba nti Musa lumu yamusaba nti Allah njagala nkulabeko n'amugamba tosobola kundaba naye tunuulira ogusozi ogwo ogulina agayinja ag'amaanyi bw'olulabanga neeyolese gye guli ne gusigalawo ng'omanya ajja kusobola okundaba. Allah bwe yeeyoleka eri olusozi olusonyi lwasaanawo Musa n'agwa n'azirika n'agamba nti nzikiriza Allah subhanahu wa ta'ala sikyetaaga kulaba ekitiibwa kikimala. olaba agayinja naye ate nze ennyama gasaanyeewo naye ate nze kujja kuba kitya kinaaba kitya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba obubaka bwe ennamba endala asobola okubiyisa emabega g'ejjigi ng'eddoboozi oliwulira naye nga ye mu bwennyini bwe tosobola mulaba. aw oba oluusi yurusila rasulan atuma omubaka we nga bw'aba ayagadde n'akuleetera obubaka ne bukutuukako ng'abagenyi ba Ibrahim bwe yatuma abantu ne bagenda n'ewaalo ng'abantu n'abatuusi ne babatuusaako obubaka nti ojja kuzaala omwana Ibrahimu yadde okaddiye omukyalo omukadde n'awulira essanyu ng'ate bw'asanyuka ng'ate bw'abuusabuusa so ng'ate ge mazima. oluusi asindika omubaka nga bw'aba ayagadde oluusi n'akuweereza obubaka ng'otunula oba nga weebase nga Ibrahimu bwe yaloota ng'asala omwana. Allah subhanahu wa ta'ala akola mu ngeri z'ayagadde mu ngeri y'obubaka bwe bw'ate bw'atunnyonnyodde. fayuhiya biiznihi ma yasha n'abeera ng'atuusa omubaka gw'asindisa obubaka bwe eri oyo bw'aba ayagadde nga bw'aba ayagadde. innahu ala aliyyun mazima Allah ewa waggulu hakimun atakola nsobi. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك وحينا إليك روحا بتوات مجولي وبكى بوفين بجا جولي من أمرنا نينغا بجد مبرجل بيفي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكى بوفتواب ويرزا جولي نغا بجد مبرجل بيفي بيرنغا بتوستبير يابان تبابستمون كلا ما كنت تدري وليتو تماني مرغانغا تنبا كفنا وبكى بوفي ما الكتاب وكتاب شنا فلنا تكتشتنا كوا إذا وليتو تماني تتولي ولا الإيمان ولا الإيمان إذا ويتماني وبكري زبفانا نبتيا نتبيرانغا تفك تكوليتلا وبكى بوفي مشتابو تفك تكونيونيلا مبكري زببينو كتامبلا ولكن يجعلناه نورا تواصلون تكوا قرآن ينجا ngerimu bubaka bwaffe nga kyekitangara nahdi bihi nga tugenda kulunganya nakyo man nasau min ibadina bitunaba twagadde mu baddu baffe wa innaka latahdi mazima ddala gwe osobola okubeera ng'okuyega omuntu n'omulunganya nga Allah yagadde ila siratin mustaqim eri ekkubo ki eggolokofu omuntu oyo n'alungama. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وبسلام يكبر يا الله وينني نقول نانسي نبي النبي مونغا يابينا كوبو ينزل يا بفوق يجري مقول نمونسي على بانجي إلى الله تصير الأمور إوا الله ينسونغا زنا جزينو كبيرانغا زيون ذكروا إلى جزينو كزبوا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.